Eno story nsanyusizza nnyo ne ŋŋamba lwaki sigisharengako ne ba SMX Media Kings and Queens abo ba SMX Media subscribers konze kanjibaleetere nammwe nsobole okubeera nga njibategeezaako story ya mwana muwala gwenza okuyita Kadama yazaalidde ku Nyonyi. Actually binene ebintu wadde tugamba mbu yazaalidde ku Nyonyi tebyabaddewo lunaku lwa ggulu oba lunaku lwa leero, wabula byaliwo ennaku actually nga December ali mu kubeera nga akomekkerera awo mu nnaku z'omwezi nga 20 nga December ali kumpi kubeera nga aggwa we byaliwo. Ne lwaki story nevuddeyo nako olwaleero olw'ensonga story tebayagala kubeera nga bagi exaggerating by that time, naye omusawo oba incidents ezaaliko okwo kwaliko omusawo ku Nyonyi nera yavuddeyo n'atutegeeza essanyu lyalina oba ki ekyatuukawo mu December awo ng'ali mu kubeera nga gwako. Kyali bwe kiti ono atubulidde story bamuyise Aisha Katibu nera ng'ono musawo okuva mu University ye Canada yali ku Nyonyi yemu ne mwana muwala ono Kadama oba Munnayuganda yali ava okubeera mu bawalabu ng'ali mu kwasaganya emirimu gye egy'obwakadaama egy'okkuba ekyeyo ng'ali ku Nyonyi emukomyawo waneno mu ggwanga erya Uganda. So yali ng'ali ku Nyonyi yali already ng'ali lubuto kyaleka mu kukebera waneno n'okulaba ebintu byonna nga bwe biri mu kubeera nga bitambula byalaga mbu ali erethe bulungi nera nga asobola okugendera ku Nyonyi eyo n'atuuka kyaleka time ye ey'okuzaala yali eraga mbu tennaba kubeera ng'etuuka. So yalinnya ennyonyi n'atuuka ku Nyonyi ate n'awulira nga ebisabize ebyokwagala okubeera ng'azaala. Ono atunyumiza story gwe bayita Aisha Katibu nera ng'ono professor mu University ya Toronto esangibwe Canada. So yali naye ku Nyonyi yemu ng'ajja mu ggwanga erya Uganda. Mu kusooka nati mumanyi ng'ensasa geeguddewo omukyala ali mu kaaba agamba ebisaawe owulira ayagala kuzaala. Bakola ba flight attendant ne babuuza ku board bannange kuliko omusawo asobola okujja atuyambe mwene embeera. Ono omukyala agamba mune yasooka n'alowooza oba muntu afunye hati ataaka neyebuuza oba galaba abantu batandise okubeera nga bakuŋŋaanirako oyo omukyala. Nera we babuuza bannange kuliko omusawo ku board kuneno bakuba eno flight asobole okubeera nga atutaasaamu mu mbeera emu oba endala. Ono omukyala n'avaayo n'agamba nze ndi musawo gy'asobola okubeera nga ngezaako okwasaganya embeera. Yagenda otuuka ku mwana muwala ng'olwedde atandise okubeera nga azaala n'amuyambako okusobola okubeera nga azaala bulungi. Mu kubeera nga azaala agamba yawulira nnyo essanyu nera mwana muwala omwana gwe bazaala bamutuumirawo Miracle, bamutuma Miracle Aisha. Kijjukiro n'ono musawo professor amuzaaziza yeye Aisha Katibu. Lwaki bamutuuma Miracle? Olw'ekyo ekyamagero ekyatuukawo ku Nyonyi. Gw'ovanga ku Nyonyi ng'eri waggulu mu bbanga eri mu fuuti 3.5 waggulu mu bbanga obudde bwa kiro, ennyonyi eri mu fuuti 3.5 naye gwe n'osobola okubeera nga ebisabijja n'osobola okubeera ng'azaala bulungi. Leero nno omusawo yatutegeeza n'atugamba mbu yasobola okumuwa omwana muwala ono pendant gye yali alina mu bulago. Kijjukire omusawo yali Aisha naye nga pendant ye eriko erinnya lya Aisha. So ne mama omwana n'asalawo omwana amutume Miracle Aisha n'amubbulamu erinnya ly'omusawo yasobola okubeera ng'amuyamba oba ng'amutaasa okulaba nti nera avuunuka olutalo lw'abakyala olwo lwe bayitamu olw'okuzaala olutabeera lwangu. So bw'atyo omwana gwe bazaalira ku Nyonyi ne bamutuma amannya Miracle Aisha. Ti Miracle yes Kyamagero, Aisha lyeri eddiini ndowooza ery'Ekisiraamu, ndowooza ery'Ekikaadyaana afuna oluvannyuma kubanga Miracle lya ddiini. Ate naddala engeri eri mu Luzungu Christians be batera okubeera nga balukozesa. Erya Aisha lyeri eddiini kubanga ono mwana muwala kyayaka yali Musiraamu oba okusinziira ku ono Aisha kati simanyi kubanga Katibu yali tayinza limuwa lyakika. Ndowooza n'asalawo muwe ya Aisha Miracle amalala banaagayiiyiza ezo, naye nga kyassanyu nnyo okulaba nti neera yes such moments zisobola okubeera nga zibaawo nga waliwo omuntu asobola okubeera ng'ayamba. Ensonga ki asobodde n'okusharinga story asobola okubeera nga inspiring abantu abalala okusigala nga bakwasaganya emirimu emirungi okulaba nga bayamba abantu ab'enjawulo. Amanyi eddoboozi esigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. Ano ku SMX Media tuyane updates buli lunaku buli ssaawa story wejjirawo tugikosaganyiza nenge esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga nezibeera nga ziweuka data waleme kubeera nga agenda mungi. Tutambula ne bannaffe aba How Derek Investments banene bakwasaganya finishing wa mayumba, renovation ku mayumba, compound, hotel, masomero, rentals, keziberezi mansion nenga bakuzikola finishing bakozesa amayinja mbika ebyenjawulo ne design ez'enjawulo ne color ez'enjawulo ez'amayinja. Kyonna kyoyagala okubeera nga bakwasaganyiza ku apartment oba ku kizimbe bakikola naye nga bo bakozesa mayinja. So sobola bakwirako enamba yabwe simu osirike. Amanyi eddoboozi bamutemu SMX. I sign out.